Teri kintu kibi ku nsi kuno nga kukula naye nga tokuzibbwa. Teri kintu kibi ku nsi kuno nga kusoma naye nga toli muyivu. Teri kintu kibi ku nsi kuno nga kubeera na mutwe munene naye nga mukalu. Teri kintu kibi ku nsi kuno nga kuweza myaka 4 nga tonnategeera awo obeera olitegeera ddi. Amanya bampita yeekolera ndowooza tusimbulirewo. Olunaku olw'omukaaga omukulu Moses Sali Bebekulu bwe yali ku Anikati Sabula n'akavubuka akato kaffe ke bayita Case yagezaako okulaba empologoma mu kamwa gye bayita His Excellency Bobi Wine. Bebekulu watuuka ku extent egamba musajja munno era yayabaddeko mukwano gwo nti ali ebisiyaga era bamukozesa. Bebekulu mbadde njagala nkutereze mu line. Bebekulu toyina moral authority eyogera ku bali babisiyaga. Kubanga singa bwe kiba nti buli abeera n'omuli w'ebisiyaga ne baba muli ebisiyaga, Bebekulu gwe saabali wa bisiyaga asooka. Ebifaananyi byo ng'olina Kimulaavu bikyogera lunye nti oli muli wa bisiyaga. Kimulaavu amanyikibbwa nga feesi y'ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Naye ate mukwano gwo nnamba emu era ebifaananyi bingi ng'oli naye era mirundi mingi asenga akudifendinga obussiru bwo. Bebekulu bwe biba byakulya bisiyaga gwe saabasiyazi nnamba emu. Bwe kiba nti buli abeera mukwano gw'omusiyazi abeera musiyazi, gwe saabasiyazi nnamba emu. Bebekulu ye gwe saabasiyazi nnamba emu. Era Kimulaavu either ye obanga gwe waliwo ayita munne emabega. Situwagala kamanyiro na lumanyimanyi twabagaano tukwatanga mu kamwa. Lwaki mulowooza nti Bobi Wine yagenda okuzuukiza buli mulambo ogwafa? Oli mulambo wafa, ensi yakwerabira tekyakwagala. Naye oyagala nnyo okwogera ku Bobi Wine okomewo engulu kuba okimanya ye gwe agenda okuba emboozi. But ffe wano tukuwa mention naye tugikuwa mu ngeri ndala nnyo mwami Sali. Tugikuwa mu ngeri ndala nnyo naawe n'ogifiiringa. Olemeddwa okukkiriza nti akasajja kandeka. Bobi Wine yakuleka mayiro okawumbi kalamba oba obuwumbi bumeka ate nga za ku luguudo lwa ttaka. Bobi Wine yakuleka mayiro nnyingi ate nga za ku luguudo lwa ttaka. Ne bw'ovuga otya tokyayinza kumusanga. Ate akamyomonyoomo kaako ke kakuyisaako Bobi Wine. Kulowooza nti gw'oli urban level, Bobi Wine villager. Kuviira ddala mu music Bobi Wine yasobolera ddala okuŋŋaanya ssente z'otaasobola kuŋŋaanya. Bobi Wine yakuleka nga tannajoyininga na politics. Yali musajja mugezi kyova olaba ffe abaavu twagala nnyo Bobi Wine kuba yamanya tewali asinga ate mwavu bugagga. Wayimbanga bw'oyimbira bagagga ku Serena. Mu mwaka okolamu shemu ate neekutunuulira obutebe ne bukutunuulira. Abantu ne bakuzira okujjojjiraba ne bagagga banno. Bobi Wine ye ne yeesonyiwa n'ayimbiranga 5,000 n'abala nti ewaffe Butambala tukungudde kasooli najja n'atuyisaamu eggaali ku 5,500 najja n'atuyoolamu ssente n'addayo e Kampala. Kyova olaba yaganja nnyo mu ffe kuba yatwewa nnyo. Kyova olaba yagaggawala nnyo kuba yatwewa nnyo. Ate tukyamugaggawaza nnyo kuba n'amaanyi g'alina olwaleero gaffe Bannayuganda. Bebekulu ye musajja eyamanyira okusabiriza, eyamanyira okuleebeeta, ate mwattu n'alemalira ddala obwongo. Y'ensonga lwaki omusajja omukulu alina n'ebirevu kati afunye n'omuzzukulu asobola okukola statement nti Museveni yagaba obulamu. Muto wange Case n'agezaako okumulaga nti obulamu bugabwa Katonda, ate ne kyefuula ekirina amagezi nti gwakyali mwana muto, bino ojja kubimanya mpola mpola. N'otunuulira omusajja eddebe naye nsaasira nnyo abaana b'omusajja oyo ne mukyala we. Kubanga omusajja n'ova ewakaawo abaana bo ne bakulaba n'oleka ng'obagaye bateekeko TV nga balaba such idiot.
ali ku TV n'engalabi mbona yasomesa ggwanga nga Museveni bwagaba obulamu nsi Katonda bwabugaba. Okay, tukkiriza Museveni yagaba obulamu then era yabujjawo n'abafa bonna kkiriza ndi Museveni yabatta anti ye kagaba bulamu ye mubumbi era ye mubumbuluzi. Omwana omuto case gw'otuuse n'okuzzukuza n'atuuka okukulaga nti obulamu tebugabibwa Museveni bugabibwa Omukama Katonda. Naye still gw'omusajja omukulu nga n'ebirevu byo bitandise okujjamu envi n'otakikkiriza. Kyewuunyisa ate nga kikanga. Omusajja omukulu yatuuse okusomesebwa omwana omuto. Naye nga kyonna mu byonna ffe entegeera tegenda tukwatako. If you are an idiot, we are not responsible to your idiocy. Ebyo tebitukwatako. Menya baakuzaala n'ab'ozadde. Naye ffe twagamba wano omukulembeze waffe teyeŋŋangwa, tasobya era talumbibwa. Naddala ng'omuntu amulumba alina entegeera ey'ababuyabuya ng'eya Bebe Cool. Kyannaku nnyo nti omuntu abeerawo ng'omubiri gwe gusinga obwongo bw'emyaka, obanga emyaka gye mikulu nnyo okusinga entegeera ye. Kyewuunyisa so nga ate obwongo bulina kuba mu maaso go gwa mubiri nga bukuluko okusinga ku mubiri gwo, kubanga oluba okuzaalibwa nga tonnaweza na mwaka omwana omuto asobola okusensinga n'aga nti omwana ayonka era tebamulaga bbere wadde abatannatunula. So obwongo bulina kuba waggulu okusinga emyaka gyo, naye ate Bebe Cool emyaka gye giri waggulu, obwongo ate buli wansi nnyo 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 nnyo. Alabika bulungi Bebe Cool bw'aba ayimiridde awo olaba star bw'aba tannayogera kigambo kyonna. Naye ng'oyagala omusangamu obuzibu ayogereyo statement ne bwebeemu bweti, lw'omanya nti ekibadde kikuyimiridde mu maaso ddebe. Bebe Cool ye musajja agenda mu gym era alabika bulungi, body structure nnungi, face yo oba nnungi, but n'obwongo bwetaaga okgendako mu gym oluusi. Obwongo bwa Bebe Cool bwetaaga okgendako mu gym ng'omubiri gwe. Bw'aba atwalayo omubiri mu gym n'obwongo abufisizeewo akadde bugende bukole ku gym atandike okwogera ku sense, atandika okulabikako ng'omuntu okuwulikikako ng'omuntu aveemu ekigambo abantu bagambe nti waaw ayogedde. Bobi Wine oyo yali musajja mubanda mu ndabika, naye ate yo karakita yajambala nga bwambazi nga bw'aba ku TV ate olaba omubanda avaamu ebintu by'amakulu. By the way, nze Kambabuli nali muwagizi wa Bebe Cool musical, naye ng'ate interview ze siziraba ate ndaba za Bobi Wine gwe siwagira. Singa ndaba owange tayogera sensi ng'era bw'aba ku TV bw'oba ne gw'otudde naye ng'akimanyi nti oli muwagizi wa Bebe Cool ate oswala, kubanga buli lwakola ebyekisiru bye ng'ono akutunuulira gw'otudde naye alinga akuweereza sigino nti laba musajjawo. Kaakati olaba nze naswala ng'eyali omuwagizi wo musical naye saasira abaana bo, saasira nnyazaalawo, saasira muzzukulu wo kati naye atandise okukula. Bw'oba totegeeredde mu myaka gyana egisooka opulaningira kutegeera mu myaka emeka. Bebe Cool twakola loosi, naye kano akalowoozo kagenze eri bamaama baffe abatuzaala. Bamaama bw'oba ofunye okusowagana n'omwami wo sooka oteeka empala n'ebbali, omwana wo ofuba akuzibwenga wamu n'omwami wo. Omwana akulidde ku mukazi yekka 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 yekka, oba ngamba abaluleba oba abanakyejo, kuba ndowooza ekibulamu Bebe Cool teyasobola kufuna guidance ya taata nti abasajja beeyisa batya. Ebintu abikola gadibenga lye, ebintu abikola naganaga. Wamma we tumuveeko
bantu bange yenze yekolera ngera bulijjo nabagambye naguze ekitittiriri kinene buli anajjayo ekitwe ky'okwemonkolera ku pulezidenti wange ngenda kukukuba nkyase wama abaami ab'omulembe guno mbasaba mukozese nga obuwoowo bwa Escobar Center. Escobar Center alina obuwoowo obuliko ate ku bbeeyi layisi ey'enseko obuseko ate nga bakola free delivery around Kampala a neighborhood bakola free delivery. So osobola okuba bookinga ne bakuleetera obuwoowo obulungi obuwunya obulungi n'owunya bulungi mu banno n'obeera ng'osikiriza buli gw'oyitako nga akugoberera bugoberezi naddala mu abasajja abaagala okukwana. Timo Escobar alina obuwoowo nga bw'oyita ku mukyala ne bw'oba tomugambye ekigambo kyonna asobola okugoberera mu ngeri omu oba endala. Nammwe abakyala obuwoowo bwammwe ewa Escobar Center gye buli osobola mutuukirira ku 0704 55 49 61 0704 55 49 61. Amanya bampita yeekolera. Tewelabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe no clicking on the bell notification ku YouTube channel kye bayita yeekolera official.